kya mukisa okubanga olunaku lwaleero era okomyewo bere ng'olaba kitubanga tuleese. Nkwebaza nnyo gwe wenna ali eyo. Omukutu gwonna w'osanze akatambi kano nagamba osooka kasanga ku Export TV, osooka kasanga ku Channel 4 oba Channel y'omuntu yonna yenna omulala. Bambi kola omulimu omulungi okwongereyo kabeere nga katuuka ku bantu balala bangi nnyo. Naye nga nkwebaza gwa followinga omukutu ogwa Export TV naawe wali ku Channel 4 nga gy'okalabidde. Njagala okwebaza Katonda omulungi akakutuusizzaako. Olunaku lwaleero nno sirina mugenyi, abula nze mugenyi. Tukyaziddwa ng'aba Export TV ne mukulu wa Abbe wali emabegaawo, singa abadde asobola okubawubiddako yandibawubiddeko, naye nga tuzze n'ensonga ey'enjawulo oba n'omugenyi ow'enjawulo ku channel eno. Aba Channel 4 bwe gusoose okumulabako, aba Export TV mumumanyi naye abadde atubuzzeko akabanga akawera. Ndi ne Madam Sarah ali beetonze okuva mu True Roots. Is it Initiative Corporation? Initiative. It is an initiative. Tuzze olunaku lwaleero abeere nga ababuuzaako abantu be muleme gamba nti yababulako. Madam Sarah. Wangi. Bana Expo badde bakumyesinga. Simanyi obadde wabavaamu. Sibavanga. Mba nino babulako bammisingeko atowa. Kituufu wamma kirungi okubanga omuntu akulaba buli ssaawa. Kaseera. Tulina n'abalala bangi abatulabira ku mikutu egy'enjawulo. Waliwo n'omukutu gwa Channel 4 bakulaba mundi ogusookerera ddala tebakulabangako, naye otuuse obeere nga obaako ky'obawa. Saagadde nnyo sooka kuttaanya nsonga, naye nga olunaku lwaleero Madam Sarah agenda kuba atubuulira ku bintu bingi ebitukwatako ku bulamu bwaffe. Nga bwemumanyi nti ye buli wajja akuwayo ekipe ky'obadde tomanyi n'akulabula n'okukulabula. Bayita abantu basinga kye basinga okwagalako nti gwe buli wojja obaako ky'obalabula. So si kubanga oyagala obagambaga kye baagala okuwulira, buli bagamba amazima naba nga bagategeera. Tugenda kusimbula olunaku lwaleero. Madam Sarah ngenda mbawa babuuzeeko abalamuseeko, abula kasooka tuyiseewo akalango kano kamukukka. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi, omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba, kussa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752. Addamu oluyimba yalwonona sijja kubaako n'ekimu kyenziramu kalangaako, abula kansooka enzikirize Madam Sarah abeere ng'abalamusaako tugende mu maaso. Kama wange nze ne bw'otanzikiriza already nja balamusa. Muliyo mutya nze bwetyo, muliyo mutya bannange abalabi ba Expo. Mwebale kwekumirako Expo. Gye bali. Amanya geego ali beetonza wamwe Najjemba Saala kati n'Abanyankole bo bangattako eddala ennyonyozi yankole emunyenye yankole. Bannange muliyo mutya, mwebale kwekumirako Expo, mwebale kugyagala, mwebale kwekumirako. Badde mbabuzeeko naye kati enkomyewo, tuddemu tuwaye, tuddemu twogere, ebibuuzo bibuuzibwe nga mbaddemu. Bote obalamusizaako. Abali eyo mwandibanga mbadde mugamba nti Madam Sarah yatubulako, yagamba kati olunaku lwaleero akomyewo. By the way nga tunakugenda wanja asooka kubuuza abantu bali batya, abantu baterera kubanga tokyatuwa ku follow up y'abantu kutugamba nti abantu abadde bange batuuse wano. Kakati kakubuulire abantu obalabira nti baterera ebizibu byabagwako. Ebizibu tebisobola kuggwayo, tebisobola kuggwa mu bulamu bwa nsi buno, naye batereera kubanga ebbanga lyembadde mmaze nga sijjako expose, mbadde sikyakola interview naye ng'ate olaba abantu bajja, oli bwawona n'akusimbiramu, oli bwawona
nakusindikira omulala oli bw'ate yanala munna ali mu buzibu namugamba agenda kiwa Madamu Sarah ekyo kitegeeza oba omukoledde ekyo kyekiraga kyekisinga okukakasa nti okola kubanga buli wobeera ennyo ekiro obanga eyekubira ennyo obulango ekituufu naye buli woobulamu nodda ku bantu nosooka nofokasinga ku bantu oli n'atereera n'akusindikira omulala oli n'atereera n'akusindikira omulala ekyo kiba kizaamu amaanyi naye ng'abantu bali bulungi bambi tebalina ttabbu bwe bulungi n'abalala mubalese awo bazze kunneebaza abo baba bazze kwebazaako kuba nze mbadde neebuuza era mbuuza abe nti bano abantu benda bano talabika kuba na buzibu bwonna ki ekibaleese bazze kunneebaza leero bandeetedde ebbaasa bazze kunneebaza ebbaasa ke bagireese nga naffe tugiguddemu bagamba omuti gukubaaliwo naffe ebbaasa tugenda kugigwamu olunaku tugenda kulukyusa ogutagwira ataliiwo agukubaaliwo bannaye mukulike olutalo nduyita lutabaalo lutalo olw'okujja omulanzi mu emabega w'emitayimbwa ndeka bye atayagala kubyogerako mwagala ze mbyogereko abaana bano bebandeetera ebizibu no sikuleetera bizibu kubanga gwomu ku bantu abavayo nogezaako okulwana sijagamba nolwana olutalo lwonna naye kali no taking a part so kati wava tuba tulina okwebaza buli muntu eya taking a part mu battle so quality ekugwana okwebaza mwebale mu okunneebaza era nange nsaba mpiseewo okwebaza kwange eri abo abantu bonna bambi abaawulira omulanga gwaffe ne batuusa obubaka ku bantu abo bekyali kikwatako abawaggulu abo era n'abantu bekyali kikwatako ne bawulira okusaba kwaffe beebale kubeera na mitima mirungi era nsaba ati emitima egyo giremenga okubaggwangamu fe mu Runyankole tugamba ati lukundo egumeho nabagambye ebyolunyankole sigenda kubiddamu mu nsaasire olulimi lwange nkyalwagala Madamu Sarah ebibuuzo nina bingi naye akantu kano kantabudde dda oba osooka otunnyonnyoleko omugaso gw'ekintu kino akantu kano akali emabega kaliko ennamba zaffe eza kampani woosobola okuyita n'onfuna kakati abantu bangi fake accounts ziri ku TikTok balabbira ku TikTok naye nga okuva edda nedda nze ne soda tubadde nga tubalabula nti nze Sarah sikolera ku ssimu nze Sarah sisaba ssente ku ssimu ekiruma gwe babba anyiigira gwe anyiigira nze naye tubagamba nze sikolera ku ssimu ate njagala nekino kibagamba nze Sarah siina budde bwa ssimu abali bazzeko ewange mukimanyi mbeera bizi okuva ku makya paka nga ssaawa 7 okwekiro obudde bw'essimu ngenda kubujjawa abamu mulaba ne live mu mwezi nzijjamu omulundi gumu ku live nzijjamu omulundi gumu ate nga oluusi webbirira nga batu batudde nga bakulinze n'ogamba akaneewumiseeko bambi nabo ku social media bandabeko so bannange kano akaatu kaliko ennamba zaffe ez'essimu ojja kuba essimu ezo Trace ajja kukwata essimu etali wano wogikubako bizibu gwamanyi naye tewatalawo ya WhatsApp mpakuleeko eziri ezo nazo nazikola ku WhatsApp emu nesembyayo 24 so kati mwe babba akapande kaakano nezalamu okuwulira gamba nti bamubbye gwe tugenda osiba kuba mwa promoting obufere kati baliisa abafere kati omuntu akusaba atya sente ku ssimu naawe n'ozikwata n'ozimu mu Uganda sente tezikyabaluma munnange weewuunya omuntu abayiza tezimuluma agamba baŋŋambye obukadde bubiri n'awaayo kashi n'abuteeka kyokka kwayinza omuntu bw'otasinkananga nako tubaleke abo kuba kati ntandise okutaanuula obusungu ntandise okuleetera obusungu tubaleke Madamu Sarah twasembayo okuwulira before this saga wagirayo kuba ennaku zino ndowooza obadde up and down olwo wajjawo ng'olwana n'ogamba nti ate abafere naye wasembayo okubanga abantu bano ng'obawa ku bigenda mu maaso ku ground wano ng'otandise ng'oba introducing the True Roots Africa
nyikia program ya semba yali nti abantu wali ogambye ogenda kubasinkananga kuva ku lunaku olwa Monday then ogamba Friday program ya week kati simanyi otuwaka updates oba waliwo enkyukakyuka yonna tumaze ebbanga tukulabako waliwo enkyukakyuka kakati engeri ti nina kampani gyentambuza okuva ku Monday mpaka olwokusatu ngenda kuba sirabika nga ndi mu mirimu gya kampani nga tolabika otya mu balwadde oba nga tolabika physically kale wano abalwadde ngenda kuba sikola obadde manyi ogenda kubulawo obulewo ogende mwana ono kakati Monday lwakubiri lwakusatu wano Nabulagala totawaana kujja ngenda kuba sikola ngenda kuba nkola olwokuna olwokutaano olwomukaaga ne Sunday so olunaku Monday lwakubiri lwakusatu ngenda kubeera nga ku interview ntambula mu mirimu gyange egya kampani so mwena ade bamanyidde eri program yakyuseemu obudde ogenda kuba obuwaddeko ne bana abali emitalama yange abaliwo abagala okuwulirako Monday lwakubiri lwakusatu ngenda kubeera nga byange so tonnoonya wano Nabulagala sigenda kubeera ngawo togenda kundaba ojja kuba ondaba olwakuna lwakutaano lwamukaaga ne Sunday ze nnaku zokka simugenda okubanga mundaba kati naye ogenda kuba ogenze kukwata ku mizimu oba ogenda kuba mu mirimu gyo kuba ngenda kubeera mu mirimu gya kampani kampani ya Truths bannanga tatuukangako wana abantu bali bubi ebintu bibakuba naye madamu Sarah otera wotuuka wano ng'olina omutima munafu okyuka bukyusi n'oddayo abbe akubuulire abbe yayimirira ku mulyango n'atweyingira omwana bohoja nangwa oyo abani ayogera bona omuntu oba oli gwoli kibeera kiri ekimulimu mukufubutula emisinde kibeera kiri ekirimu kati ate ye abbe yaweebwa omukisa oyo omwami yamusanga simukutteeko naye ng'amaanyi ge gali kumukolako nga nze neesiseemu katono naye ng'atudde mu maaso watandika kumukolako ye wali okola ku muntu mulala naye amaanyi ne gamutomera butomezi taata nze nina enkola nnyingi osobola okutuula mu maaso kati obusibu bwe bujjira okugyayo ago amaanyi ne mba nga sikukutteeko naye ng'okolwako senga ekintu ekikubeeramu kikulinnya ne kinvuma awo amaanyi ago we gasitukira byo tebiina discipline ani akugala olujja kivumirawo buvumu tekirina discipline gwe kasita okijjayo kikuweerawo ebibyo nze mbadde mmanyi ujja bakiresa kubonerezebwa bwe kijja kisooka kusiriikirira kiwulire kyokigamba mwana gwe lunaku lumufuna omukisa kati olunaku lw'enkya ekya si lwakutaano enkya lwakutaano kati enkya nina famire gye ngenda okutuuza babaleetera omuteego gwakabalyamu abantu 9 naye bansabye ntuuze famire yonna ekika kyonna nabyo mbigire birinnye bibuulira ani eyabireeta bantu bameka be baakalya kuba wiiki ewedde baakaziika taata wakolera olujja era byamutugira mu buliri kaakati ngenda kuba mpita famire era enkyago kigenda kubeera kikaso ebintu ebyo obijjayo nze mbijjayo n'amaanyi kukwata mu ngalo n'ekisisimula ne kirinnya naye nsaba kubuuzaamu katono saagala mukiwulire byo bakirabike bubi naye omuntu atamanyi era alina okubuuza abantu bano abatunda kaŋŋambe abawanga amayembe gano oba abawanga ebiteega bino tasooka kubuuza muntu ogenda kikozesa ki eri bizinesi oli wagamba nti kigenda kutuga lwaki lusigala okimuguza kati kankubuuze wali owuliddeko nga bagamba nti baleese omusawo ku kyalo n'ayokya ebintu oba bagamba baleese ku musawo ku kyalo n'akwata ebintu bagamba bazze n'aziikula n'akwata towulira nti yazze n'abyokya simanyi n'akola ki n'abisaanyawo nedda bagamba baleese omusawo ku kyalo n'akwata ki babikwata nabyo ne babitwala ne babiterekera ababyagala oli bw'ojja ng'okyagala ng'akikuguza ate nnimbye bannumbe mbawe manyi si kyekwiye omusawo ajja nakwata ejjembe eri mu kutugumbula ennyumba y'omuntu n'alizayo ku faamu babiterekera ddala oli wajja nga yagala kutugumbula mulala ng'alimuwongera
Taswa dimu wamu nagamba omala okutakweyagala ng'olikomye. Ngali kukuza ne mukola endagaano ne likusabya ebiryagalya n'obiri wali ne ligenda ne likola omulimu. Kyovola nze mbayita abo bakopi. Abagatunda? Abo buyembe mbayita bakopi era nze wana baana mbakubirira nnyo omulanga. Ne mbagamba bw'oba topapa mwesonyiwa amasabo. Bagende mu bifo eby'obutonzi. Olaba nze nzikiririza nnyo mu butonzi. Abantu abasinga ekintu ky'ekyabasinguka mu mitwe ti amaanyi g'obutonzi tegakyaliyo. Masabo njawuliremu ku maanyi g'obutonzi kubanze sesinga wotambula n'ogendako mu kibira eyo. Butonzi. Eryo sisabo butonzi. Ngezeko mu kibira. Mu kibira butonzi. Era ojja kusangayo omusawuzi nga yateekayo essabo eyo. Abamu nga bakumayo ebyoto agamba buli ayita mu kibira kino yina kuyita. Anti kati labayo. Abantu abasinga nze mbyetegereza nze munaasonyiwa. Ngenda kukikubawo oba kibaluma kikola ki? Ate nga tewali gwe ngenda kwetondera. Baabo. Abantu abasinga wano mu Central. Ebyo ebifo eby'obutonzi kino mukigaane mukikkirize we munaba mukiwakanya nja kubagirayo evidence. Abantu abasinga ebifo eby'obutonzi babyonoona. Babiteekamu abantu ababibeeramu ababba abantu. Abantu ababyonoonera. Si basawuzi bali ababigendamu. Ati be bantu ate abasawuzi si bantu. Ati banesifa ababatuma. Ati ngamba balina bano zino groups bano babeeramu kati kangeze Kingdom zi babeeramu n'abantu ne bakasukamu abantu. Abantu abo babyonoona fa abanyankole we tubasingira. Kizibu nnyo ekyokusanga mu ankole bye tuyita ebigabiro nga birimu abantu. Biba isolated. Tebakirizayo. Gwe luba lusozi nga lwako omuliro ekiro kizibu nnyo kyakusangayo omuntu ng'azimbyeyo. We luba lusozi bwe kiba kibira mu banyankole we ziba mayinja. Bwe gaba mayinja omuntu ogenda genderayo okakkane osabe oveeyo ng'oteredde nga tosanzeyo mutu n'atya. Omwoyo we yennyini akuli munda yakuvuga. N'olya ng'omutima gukugamba naye gendako kuliriitinja ofukamireko okole ki? Osabeko. Naye wano simanyi batuuka mu bifo ebyo bwe simanyi weeyanjule simanyi kola bino. Abantu abo be boonoonya obutonzi obw'obutonde. Era nze abantu bennyini abajja wano kati abaana basinga bamanyidde. Nze mbagamba nnyo w'oba owulira nga stress zikususeko ebintu bikususeeko gendako kofune ku mabbali g'ennyanja tuulako awo osabe. Empewo ez'obutonzi ez'amazzi zikole ki? Zikufuuweko. Gendako mu bibira weeyawuleko. Empewo ez'obutonzi ez'obutonde zikufuuweko. Gendako ku mayinja naye nze ndayira nte Katonda bwe kyaŋŋambaawo gano amagulu siyingirangako sabo. Naye nvumudde ensi n'ensi abamanyi bwe bakimanyi siyingirangako sabo. Nze mbeera bwe nsukkako ngenda ne neeyawulako. Ne ngenda oba 40 eyo wansi. Watali bantu. Eyo mu mpuku eyo 40 mu mazzi agayiika. Wabaayo emyoyo ekitalina buzibu. Neefukamirako eyo neepanika emikono. Ekyo kikola ku muntu akkiririza mu buwangwa oba ne bana abaasenga ku maddiini ng'abalokole abakatuliki. Kankubuuze. Kino tekiriiko wa buwangwa tekiriiko mulokole. Tekirina nzikiriza gy'olimu. Tekirina nzikiriza kugambye butonzi. Mwe temubenefitinga mu butonzi. Anti oli ajja kugamba awo mba ntandise kukola busamize. Busamize bwaki bwe bw'obwongo bw'abantu obunafu? Omuntu ng'oyo bw'akikugamba mubuuze olya mmere ki nneme okugiwa omwana wange. Katonda wange. Kati ngenda kuboola emmere yonna lwa muntu omu. Omuntu oyo bw'ogimuwa bw'akikugamba n'akubula ekika ky'emmere nkwegayiridde tokirya. Kubanga ogenda vaamu ebyana nga birerya. Obwo butonzi. Amazzi butonzi. Amayinja butonzi. Era bwe tuba tusoma ebyawandiikibwa obutonzi bwatondebwa ni Katonda. By the way ne mu Bible mwennyini gye tusoma era abasinga byagendanga ku lusozi n'afukamira ku jjinja n'agenda mu kibira.
ne yagenda mu nnimiro nga bagenda ne ku njazi bagendangako ne bakola ki ne bavunama kubanga olaba abantu wano ate mbyogera ne bamala ne batuuka wano nga bye bintu ebibatuuseeko n'empulira obusungu ebiseera ebisinga nenyingira n'ekisange kyange neneesibirayo banetambula nengenda n'obanyigira olwo abantu obagamba era kyekintu kyekimu kibakola ki kyebakola nze kambabulire oba oyingire akasisira k'omuntu manya 60% ogenda kujjayo ebibi 40% byebirungi nga bamaze okavumbekera ebugombo tebagala kitangaala ne balyoka bakatindira enzikiza ne balyoka baggalawo naye mmwe nze bajja kunkuba ate waliwo ekisamize kye nalaba nga kinjasamira naye saagala kinjasamire nga sisina kyasamira kubanga sijjangako okukuumira nga wano mu Uganda kyawano kyonna kiri awo kiringa kizolo kiringa kimawobe nakiraba nga kindeekanira ne ŋŋamba leero kino ayingira essabo awo kimanyi tuna abaana bangi abafunidde ebizibu mu masabo nga bagenda kunonayo kutereza bulamu ate nga bye bawakankulayo birala kankubuuza amagini bagajjawa bagamba bawanga mawange ebyo ebitigomya abantu babijjawa si mu busiisireeyo wali owuliddeko omuntu ng'akama nti kino kye nagiza nakigenzeyo nakisanze nkundi nga ngenze kusaba ne kineerippako babijja eyo ebibatukumbula gye mubijja kyokera gye muddukira okima kutaasa jembe novayo na jini naye nga abantu bayo mu busisira bavumula ebintu ebyo ne biwona bebamanyi kuba nze sibiyingirangamu bebamanyi kubanga nze mpulira nga bantuuka wano ebintu ebikolebwa ate banjasamire ndyokubajjayo kubanga wano nina olukalala ne be bakola ne evidence nga weeri tulinamu ne kubaffe nkugambye mbalina olukalala tuweeyo nga babiri at least tukakana emitima baleke balinze bandeekanire ndy'okubayiwa kuba nze kati we natuuka sikyatya nze nsimatuse buli kika kyakufa bansindikidde ng'ebinyonyi ewange wano ne bibuuka ne bikola ki naye njagala okubajjukiza ti nze ndi kakazi kanyankole buli we mubinsindikira tawuusi ebeera ku mulyango ng'etokota nga njirinya ng'asaba nga bantinira ng'akomawo kukimana wakatawusi wali ku muzikiti gwa Gaddafi nga njirinya bansindikidde bitu bannemwa bwe bamala okunnemwa ne bagamba kati tukatumulunge tumuwe obutwa ne bapa obutwa buuza ba soda asaamukubira nga ndi mu ddwaliro nga bampadde obutwa ne bakaleeta wano bakuswamireyo gy'otambula balina gwe baakozesa wano n'akampa naye era ne mutegeera era ne nkasimattuka baaba bwe baba n'aba bananzisa amasasi abanyankole bo balayidde nti kebakuwadde obutwa leero tetugenda kuddamu kulekerera olabaawo kabebe byakulya kati abaana basirikale abanyankole be babireeta kino budda kyakunywa obudda nze mmanyi oba byakunywa substance kali awo kanjawulo abaana bagambye obwogi bwankole ennyonyozi yankole apaana kino kyonywako kyokka ebyo byennywa n'ebyokulya baleese kati bandeetera ne bagamba bino bigenda kumalawo okuva ebampa obutwa abaana banyankole ne bagamba Saara bino twabirabe bubi katukwekuumire kubanga abantu abasinga tebakutegeera era baagala kukutta kati bajja sooka kwenganga ffe ankole yonna bajja sooka ginganga okuteeka ku ttaka ate kati banankola ki abanyankole tugamba ati lukundo egumeho ate ffe tuligamba ti obusinje kiri kyose kivunulwa kitya mirembe mu lulimi Oluganda nekigamba ti bweza mirembe so mbadde nkugamba nti banneegezezaamu tewakyali kirala kibagenda kunzisa apaana tebakyalina kira kyabasobola kukozesa kubanga bakujjawo naye nga ki ekikulwanyisa kukosa abantu kwogera mazima obajjako bakasitoma kuba mbamba linnyira mu katale k'abanno ni lwaki bafeera abantu mbamba linnyira mu bizinesi kuba abantu obabuusa
naye abantu bagamba olina kudda waabwe. Ewa Tojjukira nga bagamba olina kudda waabwe. Baliwa Ab'omu busiisira abo ndi wa kika kyabwe bafaanana bagamba nsala omupiira gusambira ku ttiimu nkyamu alina kugusambira. Kati kambeko kyekubuulira. Olaba mu kutandika kuno we natandikira okukola nga waliwo ebintu bingi bye simanyi bambi. Era n'ebigambo bingi ebyaŋŋambibwanga oluusi n'enjogera mu ngeri gy'ebintu bye simanyi. Naye gye nkomye okukola like tewalinamu experience kintu kino. Gye nkomye okukola nsisinkanye abantu bangi nze kambabulire abantu bangi gye bali abavumuzi nga tebamanyikiddwa naye nga bavumula. Naye abantu bano bagenze bambi bannoonya ne bangayidingamu ne bagamba Asaala ennyota gy'oyina gy'otuulamu omuntu ow'amaanyi nga ggwe oba afaanana nga ggwe talina kweyisa bw'ati. Omuntu nga ggwe talina kwogera bw'ati. Bw'olina kubeera bw'oti. Bw'oba ng'oliko maanyi ga butonzi ng'era kuba kati nze buli kimu kye nkozesa butonzi maanyi gange ga munda. Kusaba n'okukwatako bwetirezi gyayo ne bwe ziba mpewo kukwata bukwasi mu ngalo oba ne kuba amaanyi wano mu kifuba ne zivaayo oba wano ku mutwe ne kukwata n'engalo zange ne ngakuyingiza bweti. N'omanya kye weetaaga okukola ekirala. Ne zivaayo. Kati abantu bagamba nti nedda omuntu nga ggwe obutonzi tebusosola. Busosola. Enkuba bw'eba etonnya wonna. Nsamiza afuna n'omulokole n'afuna. Kakati gwe nga wesi oli mulokole nga beesibyeko nnyo bano abalokole bazijogwa be bano boosibwa interviewinga ku expo abalalubo bambi expo si yabalokole bendabako biveeko kati mbadde nkuga bendabako abo bakundiko tugende mu maaso kakati wammale enkuba bw'etonnya omusamize ne munnaddiini bonna bajjafuna. Omusana we gwaka wonna era ettaka lyerimu omuddo ogumereewo no gwe gumereewo oli so obutonzi tebusosola. Era omuntu yenna omanyi nti okkiririza mu maanyi ag'obutonzi tolina kusosola obanga muzadde kubanga omusamize bw'agenda ku luzzi asena n'anywa. Ne munnaddiini ennyota bw'eba emuluma n'agenda ku luzzi asena amazzi ne gakola ki n'anywa. Oluzzi terusosola. So omuntu yenna afugibwako amaanyi ag'obutonzi tasosola. Era nze kizibu nnyo kyakunsanga nga nze nnumbagana eddiini y'omuntu. Wabula bano bennumbagana be bakola obufere ate ne baagala okwonoona erinnya ly'omulimu ogwo oba bannaabwe ababeera mu mulimu ogwo okuba mutuufu. Naye nga nze sisosola. Bw'aba musamize najja nga mwana alina empewo nga musamize nga ndaba alina obuzibu ng'ate kyekyo kyakkirizaamu kyawuliriramu emirembe nze muyamba nga siina we neekubidde. Mpulira totandika mugamba ate oli mukyamu ate okola nedda mugayidingirayo. Omwana bw'ajja nga musabi ng'awulira kusaba kwayagala naye mugayidingirayo. Ngeri jazzeemu nze omuntu kyakkiririzaamu ng'akiwuliriramu emirembe gye mugayidingira. Bisalawo tolina red flag mu bintu byanzikiriza. Bade manyi olinako bogamba nti ono wajja ng'ayogera kino yo simukwata. Nedda nze sisosola. Omusiraamu mwaniriza, omukatoliki mwaniriza, omulokole mwaniriza, omusamize mwaniriza. Buli awulira nti alina obuzibu. Buli muntu yenna ng'alina obuzibu. Nze kankubulire nkugayidingira gy'owulirira emirembe nze sikaka. Oshitegedde ye muntu ng'alina amaanyi gaki kati nagenda ngayidingibwa mpola mpola abantu ne bakubulira ng'egyo notambula. Ate abantu bambi abakulu abali nga mu bifo ebyo ababimanyi ne bagenda nga bangayidinga ne ŋŋamba kino bwe kiti bwe nino kitambuza so nze sisosola. Waliwo ekirala okimanyi nti kati kambeeko kino bukyannuma dda kuba n'abaana banyaakola abamu baŋŋambye ekyogereko. Bazadde baffe mwankole ngenda kugenda mu disitulikiti yange mwesibuka Bushenyi. Kiri mu West. Kakati ewaffe eyo
amakanisa ge gasinga era ne ku kyalo kwenva abantu beyo balokole kyalo kwenva oba bajjajja bange baki babadde mu kibayi Bweranyanje Cathedral oba jiwulira Bweranyanje Girls Bweranyanje Cathedral yamaanyi egattanya abakole abantu abeeyo buli wosanga buli wamu wabeerawo ekkanisa era abaana bato basoma obubuulizi n'abumala ne bamuwaaki ekkanisa n'atandika okubuulira bazadde baffe baayagala basaanyeewo generation eri enkadde eyaabwe ey'obuwangwa bwabwe ne baagala ffe abaana bazaaliddwa tutambulire mu eno generation ey'eddiini naye ne batamanya nti bwe baatema omuti emirandira gyasigala wansi mu ttaka kati ebikolo baatema waggulu ebikolo byameruka ebikonge byasibuka abaana percentage esinga babonaabona naye nga tebeezuulanga kikibali kyogamba ekibonyaabanya abantu e Kampala wano butamanya buteezuula kubanga omuntu buli we weezuula omanya ki ekyokukola buli weezuula omanya ngeri ki ky'olina okutambulamu buli we weezuula ki ky'oli okimanyi nti waliwo abaana abamu bintu bingi waliwo abaana abamu nga ye mu butonde bwe takwata ku ddagala mu butonde bwe nga tayingiramu ago amasabo takwata ku ddagala nga newe balimuwa lisobola omwerabira mu bbanga n'alyerabira nga kiri mu butonde bwe sigamba nti akyayigiriza bweyigiriza agendayo ng'akyagala naye bakimuwa ayinza okyerabira natakikola obanga bwayingirira musabo ebintu byongera kwononeka buki ate nga bwagenda mu kkanisa ng'ayina empewo naye nga bwagenda mu kkanisa nga te bintu bitambula nga te bwasimba amavivi n'asaba ebintu bitambula kiva mu kwezuula osobola okwezuula ng'olina empewo naye nga zokwalitinda ku sayidi yeeri nga nsabi nze kati kambabuulire kino mukikkirize empewo nga nsabi nga tozikolera mu kyaki so seno ku nsaasi nze kati kankubuulire nakakwata ano bapasita abasinga besigenda nakwogera mannya nembanyenyamu ne zirinnya nga balina empewo ate bwe zirinnya baate baagala kudda wange omubulire ekitufu nagamba bulijjo nina empewo kati kino kankikubuulire olunaku lwaleero kitegeere teri mpewo za ddala nga ziboola ekkanisa pozi nga ekkanisa mbi ngamanyi agagirimu maki kubanga empewo abeera muzadde teri muzadde asobola kugwira mu kkanisa n'agira ebiko taliyo zibeerawo abaana nze bannange nze njagala empewo tezaagalira ddala kkanisa era owempewo okusembera nga kigwo kyova mulaba ife abaana nze tulina we tubasingira waawano ewaffe mu bachwezi bayibuli ekkirizibwa bakkiririza mu bayibuli owulira kkirizibwa okugisoma okugikozesa kugambye basoma bayibuli mu bachwezi basoma bayibuli wadde tebali mu kyaki basoma bayibuli gwe kimanya nti basoma bayibuli era bakolera mu bayibuli njagala nkukuba bino ebibuuzo olunaku lwaleero otegeere n'abantu booleta ku expo batandike okudelivalinga message entuufu eri abantu baleme kusiriwaza abantu ngamba mpuliriza njagala nkubuuza ebibuuzo byange ng'obiddamu yesu yazaalibwa mu kiraalo kyaki kyante mwalimu obusoloozo ba tebwalimu bulina okubaamu ate mu kisimu bwali budde bwa kiro mulowooza tebamukumira ettaala baakuma bali tebasobola kukikolera mu nzikiza abagezigezi we bajja ki ekyabakulembera munyenye ogambye ente zivaamu ki mata ente zivaamu amata ezivaamu ennyama n'eddiba n'amayembe webale kati tugenda kudda wano tugeze ku buno ku nte n'ekiraalo kyaki n'ekyalo kyazo kyente kati tugenze eno waffe mu bachwezi bwe tuba tubatereeza tuteekawo eddiba si lya nte tuteekawo ekyanzi tekigenda mu mata mpuliriza ettaala si yiyo tetuteekawo ettaala ng'eyaka ey'omukono ng'eyakira ddala ne tunywokeza obusa si bwaki si bwa nte akobadde sikamanyi
tunyokeza obusa sade siulirangako era ewaffe naye tenewe ziba ziyingira olweggulo wano nga ziyingira akawungeezi tubukuma bwe buti ne bunyooka naye newaffe eno nga muli mu kuvumula nekuba si kuvumula naye kuba jasinga kutereeza butereeza tunyokeza ki obusa olaba ng'ebintu ebikozesebwa n'enkoni ezo zirunda ki zirunda nte enkoni ezo guba muggo njagala nkuze mu bayibuli musa bwe yali agenda nunula abaana ba isirayiri bamuwaaki muggo omuggo gwafuuka muki musota gwali gwa kala ki simanyi kala yagwo batulaga gwali muddugavu omusota gwali muddugavu mu firimu tulaba muddugavu gwafuuka musota kaakati kankubuuze era omuggo ogwo bwe yakuba ku mazzi kujinja ne livaamu ki amazzi njagala nkuzeeyo waffe Bushenyi eggula lya Nkole tukwata omuggo ewaffe enkoni ewaffe tuyina omusajja gwe basomako ne mu byafaayo era nga ye jjajja wange omusajja ye yayitibwanga Ruyonga asomyako mu byafaayo ye jjajjange akyakanze gwamanyi yono omuyimbi Ruyonga essaawa zino Ruyonga atambulira mu musota era ne bw'oba olina bizinensi ng'omwana mwena waliwo ne paasita amuyina ate nga w'amaanyi si mubi eyo malayika Ruyonga atambulira mu byeru owange zendeka atambulira mu byeru wulira atambulira mu byeru bwamala afuuka omusota omuddugavu enswera kobura nezimba muno n'atambula era bw'oba olina bizinensi ojje wegendereza oli omwana n'agamba nti ye tebamuloga ogwo omusota aba akuyina eba malayika be bwe butuuka ekiro nga nnyuse ogwo omusota guvayo weba nnyumba ne gwetoolola bwe kuti ne gwetoolola kompawundi ne gunoonya amalo ne guddayo ne gwezinga ne gutereera ewaffe mu Ankole baguyina era abaana abasinga baloota emisota emiddugavu nga tegikuluma emisota bw'oba ogiroota nga tegikuluma emisota si mibi eyo teba monitoring spirit ndi mu kunnyonnyola abadde atya no andi kati wano ndi mu kuyiga mba nina okubuuza kati owulirizaawo osookanga n'owuliriza omusomesa be banabaana abatayiga bulungi mu kiraasi bakaki benchas ababeera mu kirasya kaakati oyo waffe Ruyonga tumuyina naye Ruyonga bw'oba ogoberedde kawuliriza bulungi Abanyankole abalaba expo Kyanjenyi mumumanyi bw'oba ova Embalala otuuka watu bayitawo kitojo akatale ninga kitojo ayibaare n'okwata akalo bakayita katagata wewali olusozi Kyanjenyi owulira ne wewali n'akalo ke bayita ewa Ruyonga era waliwo amayinja yakola obwakabaka bwe amayinja manene bwe gati gakulanga omutwe waggulu gwakulanga musota era eno sayidi ne sayidi eno galimu ebituli galaga nti gakkibwamu ki osobola okuyitamu omusota galimu ebituli biringa bya musota ka space bw'oba weetegereza Ruyonga alina ekigabiro oba bwe twandiyise obukkiro bwe mayinja amayinja ago gavaamu amazzi amayinja ago gavumenti yagateekako payipo ge gagabira ezo zisheema gatwala mpaka Mbalala owulira amazzi gafuluma non stop mayinja bwe gati gaba olaba ekisenge kino gafubutuka bwe gati gafubutukamu amazzi okitegeera era percentage abasinga bannabyabufuzi gye mugenda ne musaba that is a miracle jinja livaamu litya amazzi gye mugenda ne musaba songa mwali temuyina ŋŋambo nnyo nandibatutteyo kubanga bagendayo ababagagga owulira ne bapasita abamu kwasatu mu lumu bapasita ate kugambe ki kwasatu mu lumu bino baga muwandike vision zammwe obupapula manga bwe bava mu vision zammwe mu kusaba ng'obupapula babuvuga mpaka Bushenyi nga batisonseka obupapula bwammwe wa mu jjinja nga mwe byamagero bikolebwa nga mudda kuffe nga mukola ki mukanya kuuza pasita akola wano mwana yagwawo kimwe nagamba pasita yagenda kusaba ku lusozi Kyanjenyi yagenda mu Luwumula kusaba konze wandi olusozi olwo ewaffe lwotugambye oli okumpi kakati mbadde kugamba nti Ruyonga oyo bwebukkiro bwe buvaamu amazzi mayinja kugambye nti atambulira mu musota n'ebyeru naye era alina omuggo kuba waliwo
edda nga nakatandika okukola waliwo omuntu eyasula mu ewange nayina enkoni waliwo interview gye nakola ne soda ne bagamba nayasa amaaso ne babaako kye bampadde baali bampadde akakoni naye kali akakoni kaavumula abantu era omuntu omu yali asuzeewo ng'alinako amayembe kyo n'akalaba nagamba nalabye enkoni yo ng'efuuka omusota nze apaana sikimanyi mbadde mmanyi erina wano sobola olitereka wala sigitereka wala abantu bagisobya bambala nga nkooye abazina ebigendererwa ne bagigira negira nenjitwala gye bangamba ogitwala nengira kakati mbadde nkugamba nti bw'otunuulira Musa omuggo gwe gufuuka omusota ate omuggo gwe gukuba ku jjinja ejjinja ekalu ne livaamu amazzi bye biri ewaffe Musa tabanga yali wa Munnayuganda nedda bye biriwa oba bintu bino ebya bayibuli posinga abantu tebategeera bw'oba obigatta n'otunuulira Yesu yazaalibwa mu kiraalo kya nte naffe mu nte maama ebiraalo bye tuwa ekitiibwa maama tutula ku maliba ga nte bw'oba otunuulira bamalayika abalikwera bamalayika abakuluka mu igulu bamalayika bava mu ggulu maama batambulira mu nnyonyoozi oba emunyenye ate ne tutula nti emunyenye yakulembera abagezigezi batuusa yali malayika emunyenye yakulembera abagezigezi batuuse wali omwana wa Katonda yali malayika kyokka naffe batambulira mu munyenye n'otunuulira Musa mu kisaka ky'omuliro n'otunuulira Abanyankole bakimanyi bulungi nti ensozi ezimu baziraba nga omuliro gwaka ne kugenda bwe kuti ekiro n'okera ku makyanga bwe gwayase tekukola ki tewali kyasiridde oba abantu babulwa kumanya tebali bazungu be batufera baliko peno abazungu ze kyobalabadde bambamukirako balabadde bambamukirako bungende Norway Sweden mbavumule nga tonamaliriza wana togenda magala siyombya bajja wano bagala kujemba wano mulumi yange batandika okukola bwe bati babalansinga amaanyi konze buzibu kinga wano tuwulirawo amaanyi ne bantuuza ne bagamba tubadde tusaba naffe Sweden ne Norway ojja otandike naffe okutuyambako nabo baali baze baali bavu mu nzimbu nabo balinamu ku maanyi twabacekingamuuko kati nyinza obutabacekinga oyingira ewange wano n'otacekingibwa amaanyi bayinamuko nabo bambi bayinamu ne bagamba jangu Sweden oba Norway otandika okukolera abazungu bakkiriza mu bintu ebyo ebya natural powers wangi nze mbadde manyi ba tekinologi wangi be basinga obikkiririzaamu ate nga batulaga nti tulina bikozesa be basinga obikkiririzaamu mwogere amazima abaana abali ku Rwenzori Mountain Rwenzori batuwa guides abazungu bakolayo ki babaze kulambula bya ddala oba bayina bye baze okolayo bayogera amazima simanyi sigenda ngayoko era batugambe mu comment section abazungu abajja lwaki banoonya nnyo ebifo byaffe ebyo bitu nedda maama nyabo bayite babirina babisaanyizaawo bo be basinga obikkiririzaamu ekitegedde kati nze kyendi mu kugamba nti obutonzi ebintu bino ffe tetuwakanya Yesu simusobola nakumuwakanyako yadde kuba yazaalibwa mu kiraalo kya nte ene waffe naffe tumukkiririzaamu bwe tuba tuyita bamalayika ate kye nazuula ku Yesu ti bwe yalinga afuna obuzibu nga Katonda amusindikira bamalayika nze nange bwe mbufuna lwaki nina okuyita Katonda ampe nange kuki ku bamalayika bye yaweerezanga ku mwana we kale simulinaamu ki buzibu bwonna ate da obalabalamu byawe ekitiibwa naye byowa ekitiibwa byetuwa ekitiibwa okitegedde iso abatucyengezaako okubagamba nti munoonye obutonzi bulimu amaanyi banoonye nature noonya pure nature obutonzi munoonye nature amaanyi gakyaliyo mu nature kyokka mwe nature ate gye muvumaganya nti yembi anti mbawo bazaagala ekiro anti baawubizibwa bino bipasita ebizezengere nenziramu nenfa oba binywa buugi bwaki bino bipasita ebimu ebitategeera nze nja kubakuba kubanga tebalina kyakunkola bangezaako bakola ki bakulemwa be bali mu kubawubisibwa ne bakyawa ebyabwe okimanyi nti mu bifo ebyobulambuzi abazungu baweebwa nnyo ekitiibwa okusinga ffe abaddugavu oli mutuufu babatiitiibya nnyo onsaidiinze naawe
kuba ne ogenda nga just ku reception ya kifo ne waba ali ku line mabega bamuyisaawo kugamba ffe batuchaye ebyaffe tubikyawe ate bave ewaabwe bajje nga banoonya ebyaffe we tulaba nti ffe tuba twawubizibwa. waliwo misinterpretation ya information somewhere. Nze kino nkyogera sijja kukiremamu nagenda ku mabeere ga nnyina Mwiru bangoba nali mu motoka yange ya Wish nga ndi ne mwana wange abanvuga bonna abana nali nabo nalinamu abaana nga 5 nalinamu n'omwami weeyo 40 nengenda ku mabeere ga nnyina Mwiru era kakawala ke nasangayo kawala kwe ke ndi kusanga kumpitanga wala yakuwa nsonga ki ekulemesa okuyingira yangamba sina talina na nsonga y'amaanyi yangamba tegakyaliyo tebakyakola nga gavaawo gatya nawe owulira omuwala nangoba gasenguka mba nnyingira mu mmotoka nze kandabulira omuntu alina amaanyi tosobola muziyiza banga notuuka ku mabeere ga nnyina Mwiru owulira omuwala nangoba nenzirayo mu mmotoka nentula olw'okuba nali nyambadde ebyeru bwe bandaba bantegera kikyendi oba nabo bayinawo bayinayo amaanyi gabwe be bamanyi bangoba nenzirayo mu mmotoka nentula mba naakatula bwe nti omutima nempuliranga eddoboozi eriŋŋamba ati nedda butokayana nabo ojja kumanya buli kimu ekiri wano naŋŋamba ati olengera twasangawo na Rasta abagenze ku mabeere ga nnyina Mwiru oyo omusajja Rasta wanviiri mpanvu atula kumpi n'enkoni eddoboozi ne liŋŋamba ati olaba eri enkoni eri wakati genda ogikubire ku Rasta oyo oba nagikula mutwalo oba gyali 2 ndio ne kuŋŋamba ati muwe ssente zonna ze yeetaaga ogule enkoni eyo bo basiru yali agitunda oba zibeerawo omala okusasula linga bugenda okulambula bukwata enkoni emiti emiggo gye batambuza nze ddoboozi ne liŋŋamba ati omuggo ogwo teguyina we gutamanye omuggo ogwo badde bagukozereseza ebbanga ddene yeyo enkoni eyo enjeru eyo ennene nga nnene bulala ebanga omutwe ne kuŋŋamba ati enkoni eyo ekozesezwa wangi buli wamu emanyiwo buli wamu yali esonzeewo gwe kyoba okula ogende weebaka ogiteeka emitwetwe ogenda kulambula amabeere ga Mwiru gobadde oyagala n'okola ekyo netuma na Azizi yali anvuga ebiseera ebyo Azizi n'agenda n'agikula otyo ganze saagala ntuukeyo bajja kwekengera bandiginyimye netuma Azizi n'angulira enkoni eyo nengikwata bulungi ne banvuga ne tukomawo nengiteeka emitwetwe wange buli kimu nengirabira mu mabeere ga nnyina Mwiru buli kimu kimanyi naye nga bo baali balowooza bakoze eki bakulemeseza okuyingira banemeseza sina kingenda kumanya mwe bantu mmwe nze olaba ni abe njagala ogambe ku expo kuno abantu bennaakakyalira ekiro nga bali bweru ne bandaba bakomentinge oba si bangi bali bati otambula ne mu birooto bali bati bennaakakyalira ekiro kati osobola okuziyiza nze omuntu eyetambulira n'ekiro asisobola kuziyiza kati nzikiriza mudde ku butonzi olunaku lwayo tulina abatuvujjiridde akasimbi ng'omwe muli ne Alpha Media Production yagamba nti ye akola bifaananyi ne videos eby'omulembe Uganda yonna agitambula East Africa agimalako gwe mugambe bugambi w'oli mubeere nga muteesaganya namba y'essimu eri 0770944266 mubeere nga mukkanya ku kyebbeeyi emiwendo mirungi ate nga quality yonna gamba nti yagamba tagoba budget ya muntu yenna ye budget kyogirako gye mukolerako mu buufu bwe bumu tulina God Heals Herbal Medicine oyo yakuuka mu kujjanjaba era ngenda kuba mbasampolinga akalango ke maaso awo era nga mu ngeri y'emu tulina n'omugaga gwe bayita El Shaddai money transfer atambuza ssente ku zeetoloza ggwanga lyonna oli mitala w'amangi yagala kaleeta sinika ssente Uganda El Shaddai ajja kukwasaganya bulungi ssente zo zituuke mu currency yonna gye zirimu ate ng'emiwendo gy'emitono ddala egy'okutambuza ssente talinga zino kampuni ndala kuba kampuni ndala ogenda tuusa ssente nga oli mu makkati gaazo already newebuuza kati ate nkolera ki ndi kadaama ssente ke bampa already nkagabana n'aba kampuni etambuza ssente so wewala ebintu ng'ebyo nja kusaba producer soka tuzanyire kalango ka God Heals Herbal Medicine tubeere nga tukomawo ne Madam Sarah abeeko kyabagamba tubeere nga tubasiibula. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes,
It's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, nabagambye addamu oluyimba yalonna sijja kuddamu byonna by'olabye mu kalanga ako bituufu abikola deliver azikola enamba y'essimu azikusomedde zonna zosobola omufunirako so munoonyeeko obeere ng'endwadde yakulemerako nagamba nti ye takozesa ddagala zzungu bikoola byaffe byennyini ebikuliddwa mu miti gyaffe nga madamu obutonde gyaffe gyennyini gyanoga n'akolamu eddagala libeere nga likutaasa ate abantu bano tebakimanyi nti eddagala ezzungu lirera side effect kyova olabirwala nnyo agalwadde agatategeerekeka abajjajja bago baali batalwala tebabirwalanga kati fe oyinza okikkiriza fewafe mu kyalo waliwo omukyala twamutuma na kyoma ewaffe bushenyi alina emyaka 12 agenda mu 13 naye akyalima era mwabeesugulirako banyankole mbu bagenda fa mangu mbasaasi teyefunyamu bwati alikiriya wala gyali kyoma abantu b'omukyalo abewala bino ebintu byetukozesa naye ffe muntu myaka 5 nga fese buli kaseera biiso bakozesa obutonde eddagala eryo madamu Sara njagala abantu bano nga tuli mu kuwumbawumba oba oyogerako n'abalwadde abagala okusinkana oba oyogerako n'abaaliwo kedda oba otuwayo karimaaka kuba nze kyensinga okukwagalako nti otubaako kyotuba nga kitubuusa oba nga kituzaamu nga yita magezi halumu wagambako nti abantu abaloota nga muzze mabega segeza amagezi gye mwagale kabane ekyali mu comment section kyakola ekyali mu comment section bayomba abantu basayo n'amannya g'abannaabwe nti ne gundi yagaleka mu ssomero kakati abantu bonna abaagala okwezuula ofuna ebirooto ebitategeerekeka bakugamba mbu olina empewo kakati abakyala mbobeera mu relationship tewangaala omusajja bwakukwana mutambula akaseera akakaako omwezi gumu n'owulira ng'omwetamiddwa ng'ovudde mu bbanga n'owulira ng'omwetamiddwa nga toyagala yadde nakuddamu akukubira essimu okitegeera simanyi akwebakako ayavuwala biki muganda wange teweezuulanga tokimanyi kiki kikutuddemu tewemanyi kikyoli bw'oba oyagala okwezuula abamajiini mu mpumule ago amazito kuba nkubye majiini abe n'enjaga eŋŋendako agatta n'abantu nsonyi okusalamu ekirimu ona abakyala bagamba nti oyo buli amukwana yaafa agamba nti ngenda kujja ku lujjo yaafa ng'afa ekyo kizibu gye bali ekyo kizibu ajja kujja naye abantu mwenna nga muli awo mwezo category simanyi akwagalako tadda simanyi sifumbirwa simanyi asiraana bikoze bitya jangu weezuule nziŋŋamba nnyo abantu wano nti nze bwe mba sikutunudde mu munye neekugamba ati kino nojja eri ng'ombamukirako ti baŋŋamba kino nze sibikkiririzaamu olina kumala kwemanyira nze abaana bangi wano ng'empewo zibatunuddemu ne zimugamba ati olina mpewo ngenda omutunda mu munye zange nenzijjayo nga jiini naye ng'oli yamumatiza bulungi tiki mpewo oli neevayo nekyemula n'okwemula nakamba nakayima kumbe ki jiini eriwedde ki gamanyi okwebuzaabuza geekwekera ddala n'empewo gazeekweka ezo empewo zammwe ezo gazeekweka so muganda wange bw'oba oyagala kwezuula ogenda kujja ojja kuba ku ssimu oba si kyekyo olwokuna lwakutaano lwamukaaga sande
kwate kubo funa pitch ng'oli mu kibuga okigambe ogenda Nabulagala ku stage bwotuuka Nabulagala ku stage funo wa pitch siringi 10 omugamba akuleete ewa Madamu Saala ku kalongooti agenda kutuusa ku kipande ku gate yange ojja yingire wa Trace akuwandike details zonna akuwe namba olyokoje tokkirizibwa kusindika sete ku simu nkiddamu nze Saala sikolera ku simu siina budde bwa simu byebyo bannange mbaagala nnyo mwagale expo fe tugenda kubeerawo nakomyewo nasazeewo mbaweeyo ku budde bambi tuddemu twogeregere kubanga mbadde ndaba abafere nga bayitiridde ababuzabuza nga ndabayo mbu n'abaafa ne bazuukira nga ndabayo agendako ne muzigge yeena nga waliwo so konze kankomewo ebyo sigenda bikkiriza kulimba bantu bannange nga Saala ndaba waliwo obulimba obwolabirako ddala ne ŋŋamba sijja kwetuulako kankomewo basaba ne banyawo bibadde bigambo bya Madamu Saala omuwumbi yabeeyogeredde nze ntunudde n'eri bafeera abantu bo tebabalaba ati babafeera tebabeewulira olunaku lwaleero bwe tugenda okuba nga tukola asigaza ekibuuzo oba okwemulugunya comment section gikozese kuba nga wabagambye nti agenda tutandika tuwa obudde agenda kukomawo eri abantu be ku media kuno teeka ebibuuzo mu comment section ajja kubanga abiddamu ndowooza obanga oyagala mutuukirira sooka okuve ku namba zino ekyatukozesezza wano nga mwerenga enamba muzifuna kuba tutandika paka wetumaliriza mukubire ku namba ndoza abalina soka funa appointment oba nombulyo basoke bakubeewa Tracy kuba bambi sometimes babeera bangi ne bampitirirako kiba kirungi nekera ku macanga manyi abantu enamba y'abantu gye ngenda okukolako gye neetegekedde wano otambulira obweyo tojja wano bagamba ate togenda togebwako ate noddayo jangu ng'oyina appointment njagala nnyo okubaza abatuuse eno programu eno ne bagimalako mwebale nnyo mwebalire ddala so kati oba okola kyangu nnyo sharinga video etuuke ku muntu omulala gw'oyinza okuba nga egasa afune nga nawe kyofunyemu sharinga commentinga nagambe comment ekyo amakulu nnyo ekituwa okumanya kiki kyoyagala okumanya oba naffe tuba tukozeemu ensobi osobola tugamba nti banne temudda mukolera matala mangi mukolereko mu nzikiza osobola kitugamba tuli mayembe ge gakolera mu nzikiza oyo nakomenti ng'ekyo mudduke aba mutemu bantu mmwe twebaza nnyo tujja kusinkana omundi omulala Madamu Saala tugenda kuba tumufuna mirundi mingi nnyo kati akomyewo mu full force Expo TV mu mwerinde channel 4 eno program ya Genesis yaffe naye ajja kubanga gye mirundi emirala mingi bye bye Expo TV to the world.